RDC yajja taking a position kwa RDC bwabaze. That's a presidential directive. Kituufu. Okitegeera. Tusazeeko ewaffe tusenzeewo bulungi nnyo kati bo olwajja ate baali basiba ekikomera we baasooka ate nga basiba waffe. Okitegeera. Kati ne tufuuka Apalestine n'Abayisirayiri. Bali balina mundu ffe tuli ba miggo. Bakasaale. Ne tubatwala entyaji paka munafumu ng'afudde. Bambi. Naye tetupowa. Kati recent. Abakuba amasasi bakwatayo nga basatu ne bateeka ekigo bikyali awo mu Manslaughter. Nano bamukubirawo essasi. Baatulumba waka. Ku ttaka lyammwe. Video jajjiraba. Tebamukuba nti baakuba essasi ne ligenda straight. Video jajjiraba nga bamukuba wansi bwe bati ng'agudde wansi. Amazoggwa bamukubye mu lubuto mu kifuba. Kati wansi bamukuba kabina amasasi. Ode yange evaawo eyo. Wa military. Eva mu wa military ali wali agamba kuboye essasi kuba n'oli essasi. Olwo abakulu abalwala ebyobuyinza mu kitundu ekyo bakolawo batya. Obuyinza tetukyalina mu Uganda ate singa tubuyina bano baali bakutte abalala bakutte lwa mukaaga nga bavunaana genda kufuuyira ttaka lyabwe kulimawo nti balemesa poliisi okukola emirimu gyayo. Poliisi ojja otya okukuuma emmotoka yange nga sikuwadde mulimu. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Muli omugwira kulaki atubonyabonya ku ttaka lyaffe. Wayogedde mu njagala yiika 5 lwaki ozinga yiika 9 kitegeeza ebintu byakuwamba buwambi. Oyogedde yiika 5 lwaki ozinga yiika 9 why? They just came with the impunity. Where are the 50 acres? Where are they? From the beach, because he's the one using the beach. Let him start from the beach and measures 50 acres. We had already put a line. Alright, nkulamusiza kugoyi nawe natugoberera ku mikutu gyaffe Magala TV okola kyamaanyi nnyo. Amannya nga bulijjo Simple Steven za Simple Profile. Tuba tuguse mu programu yaffe eno obadde okimanyi. Olwaleero programu eno tugikoze mu ngeri ya style labadaba. Obaito kisuubira byo tuzikola tutudde naye olwaleero tugenda gikola nga tuli ku ground wansi twagala okumanya ddala abakola amateeka bagagoberera mu ggwanga Uganda. Mu programu obadde okimanyi tugenda kutwalako ku ttaka lisangibwa Lutemba Beach. Ettaka eryo lyaliko ensasage nnyingi nnyo era mujjukire nti waliwo n'abaafiira ku ttaka eryo. Tulina omukulu eyali wakati mu nsonga ezo agenda kuba atubuulira akana n'akataano byatandika bitya bituuseewa tulabe oba afunye obwenkanya ye nga ye nannyini ttaka. Haji tusanze okulaba ssebo. Twagala abalabi baffe otubuulire ku nsonga ezo zaali zitya okutuuka okulaba nga abantu bafiira ku ttaka eryo. Balamusizza abatuwuliriza abatulaba n'abatuwuliriza mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Era nga ntuusa okwebaza kwange eri media groups zonna ezituyambye omulimu guno. Nze Haji Medi Sekaunde, nze nakuliramu abazzukulu mu famire ya House Matovu okulaba nti tununula ettaka lyaffe. Ettaka eryo zibadde eka 9 ziri eka 9. Ettaka eryo twali twagabako liizi. Jjajjaffe House Matovu yali yagabako liizi. Nagiwako omusajja bamuyita Sajjabbi yamuwa liizi ya eka 9 ekyo kyonna. Bwamuwa liizi yaregwako 26. Liizi bweyaregwako 26 kati ate ne bitambula awo ate Sajjabbi bw'ate yaliguza gundi Avema kati ye n'akiddukamu ng'alaba liizi bwe yaggwako ate byapa tebayinza muguza bya mayiro n'akiddukamu. Kati ayi bw'akiddukamu akiguza Omweritria ate ye bw'agula najja kati aba kyeyagula toyinza kugula ettaka biriba lya liizi olina ddegula mu liizi nga bakuliizinze olina ddegula mu liizi. Toyinza kuŋŋamba nti ate gwe alina liizi watunda ekyapa ekya mayiro n'okitunda kyonna. Omweritria yagula atya ate nga talina wadde ekipapula kiraga nti bingi bye byolina okwebuuza ku Eritrea. Agula ngaani? Era amuguza. Gwe Eritrea osobola okugula ettaka bakubala nti toli munnansi tasobola kugula ttaka lya mayiro kye bakubala kyokka.
Kati omulabi waffe yandiyagadde okumanya amasasi gatuuka gatyo connecting awo. Wenzijao impunity of the highest quality. Kati ffe muri tu agenda mu kooti yeke nyini agenda mu kooti nga wabira abalangira naffe okuba tumutawanya kuki kutaka lye bwatuukayo mu kooti n'asaba injunction asaleko yeka ye agula yeka ameka atano ngayagala okusalako agasibeko ajje sarasini ku ttaka lyaffe ebiziberenge ekuumawwe ku beach ye mu kugula yagula atano ye gagamba bwagamba ye bwakiremi ngali sarasini atenga alyo naluna ali eto ye agula atano okumanya abantu bano bamanyira yagula yeka atano n'abadde akuuma 9 nga takikirizaako muntu ffenna nga tatukirizaako okulimayo webda bubbi ne balisimbayo bwogogo ne muddukayo noddayo nombabaza nga tebaliiwo ne mubusimayo kati ffe bwe twajja wano bwe twadda twaga nti bano basaaga kwe kuleeta omuliro tubagamba lazima mulina divaako nyamuzuukuka mulina divaako bwe yamala kooti order ye bwe bagikiriyalinga asiba 5 ate yajja asibe 9 we brought in the very surveyor yennyini eyapima ettaka eri RDC yajja nga ne surveyor oyo waali buli omu n'amupimira n'apima kati surveyor oyo ne bamuwa ssente agaana okwogera nti zino eka ziri 9 agambe ziri 5 ne bigaana ne tumubuuza nti tumuchallenge mu ripooti ye but your report tekyogera ekyo yogera ebiri mu ripooti we challenged him era ettaka ne lisalwamu ewaffe ne tusenda nawo buli omu n'atwala ne tugafuna ana n'afuna 5 kati ate ye abeera eri ewuwe bwakulengera ng'olinnye mwana ng'ajja abasirikale ba poliisi kati bajjawo sarasini ne baleeta ate poliisi eyakkaki okitegeera kati mu kufuna ana ago wano we baali bazimbira amasasi wobadde ombuuliza bajja bo basalako ne bazimba ate basiba ekikomera ku eka 9 kyonna bakisibako ekikomera batandikira nawaffe wetusenze basibako ekikomera netubagaa temugunywa mugwana netubatwala enti ati netubalumba abalumba jukira bagenda osiba kyonna 9 ng'olwedde bamala dobba wakaataano n'okusenda nga twamala dda RDC yajja n'atakinga position kuba RDC bw'abaze that's a presidential directive kituufu okitegeera tusazeeko ewaffe tusenzeewo bulungi nnyo kati bo olwajja ate baali basiba ekikomera we baasooka ate nga basiba waffe okitegeera kati ne tufuuka Palestine n'Abayisirayiri bali balina mundu ffe tuli bamiggo bakasaale ne tubatwala entyagi paka munaffe omu ng'afudde naye tetupowa kati recent abakuba amasasi bakwatayo nga 3 ne bateeka ekigo bikyali awo Manslaughter nano bamukubirawo essasi baatulumba waka ku ttaka lyammwe vidiyo jajjiraba tebamukuba nti bakuba essasi ne ligenda straight bullet vidiyo jajjiraba nga bamukuba wansi bwe bati ng'agudde wansi amazoggwa bamukubye mu lubuto mu kifuba kati wansi bamukuba kabina amasasi ode yange evaawo eyo wamulitiriya eva mu wamulitiriya ali wali agamba kuboya essasi kuba n'oli essasi olwo abakulu abalwala ebyobuyinza mu kitundu ekyo bakolawo batya obuyinza tetukyalina mu Uganda ate singa tubuyina bano baali bakutte abalala bakutte lwa mukaaga nga bavunaana genda kufuuyira ttaka lyabwe kulimawo nti balemesa poliisi okukola emirimu gyayo poliisi ojja otya okukuuma emmotoka yange nga sikuwadde mulimu nalibadde nakuwa omulimu nti ankuumire emmotoka eyo oli najja nga akutaataaganya okitegedde bulungi kati takutaataaganya gojja otya okukuuma emmotoka yange motuli yayesiga ki gwolowooza mane omanyi amaalo gali mu bantu abo their level of civilization is too low kati webatuuka wano omanyi omunakyalo nga yafunye ssente ayinza okuyitako emisinde ate n'omusanga ekyengera gwe gwayiseeko mwena nga muli mujjaamu y'omu naye obuuza abadde agubaki kati maalo kubanga my friend kino nkikubuulira tebakulimbanga naye poliisi bagirimbira bwereere tosobola kutwala kintu omwoyo Katonda yagutonda omwoyo tegukkiriza bulyazaamaanyi toyinza kutwala nze bwe ntwala ekintu kyo ng'osobola okundeka naye omwoyo teguyinza kukkiriza kati olowooza banaatukwata ne batumalawo batukwatira ki kati gwe agi kiki obadde oyagala fonnaawo kubanga tulabanga omulitiriya ebiragiro bya kkooti byonna yabiziimuula nga yegattibwako ab'obuyinza kati olwaleero poliisi eri mu kulya ssente ze
because if it is not money mu butamanya simukumanya tabakulima ntezira mu butamanya ayinza batamanyi nti bali mu zimu lyako nga byalaba bakola kituufu ku side mukumanya nti ignorance bwebwe kyovola nti obutamanya tebukugisaako musango kituufu ukitegeera. They know that what they are doing is wrong. But you cannot blame me that why are you very rich. You cannot blame me. kituufu These people are blaming that they are like, I think we should give them some share. That's not even bad. It is not bad. It is not bad. But if it is in good faith, it is not bad. But if it is in good faith, but you cannot just come, now here, they come, they arrest you. No wasn't banaye munkwatidde ki. ensonga ezo mazitwalako ba minisita Mayanja. Minister Mayanja. Kubanga tulaba nga Minister Mayanja akoze kyamaanyi nnyo okulaba nga akwata ku bantu abo. I appeal to him. Naye Minister Mayanja naye baali bamulimbye mu kusooka. Yerezeeko n'akwata abaana bange. Gundi Fiona mukyala Fiona balungi. Nga bamulimbye n'amala n'abuuka nti ettaka ly'abaana. Era bwe yabuuka n'abaga nti ebyo ebintu tebiri kiriya. Fiona Barungi is doing a very good work. She came, not like Gunde, abasajja ba Isoka bajja ne bakubeera amasasi. After killing the other one, era basindika abalaba Isoke. Ne bajja ne bakuba amasasi nga baagala kutta bantu. Naye Fiona ye bwe yajja yatuukawo ku ground bwe yalabanga ebintu baamulimbi n'abikola ki? N'abivaamu. Okitegeera kati oli atagala butagazi bwati atagala butagazi according to the money he has. Twalibadde tusobola okulwana naye. Lwaki twalibadde tulwana naye? Is he an investor? Kitegeeza mulimu ku kituufu. Tukiraba. Is he an investor? What shows that he is an investor? Because nze ataze nenfuuyire wantu nga ngenda kusimbawo kasooli. I'm more of an investor than him. I'm more of an investor. He did not buy the land. Owner. He did not buy the land. He did not develop it. At least yalibye n'agamba nti developinzeeko nkozeeko kino ne muga nti amusajja develop. Ayinza bayagala dikulakulanya naye nga embeera eriwo temukkiriza naye akyagezaako kubasindiikiriza alabe nga. It means he is very poor. You cannot tosobola genda kuyombera mu bondi nti embeera ya bondi emmotoka bazisera oba oyombera ki oba wagenze mu kifo kikyamu. The land is buying is very expensive. If he is rich, let him buy. Bwaba ina sente aligule. Okitegeera okusinga sente ziwa police, security bakole ki mukanga abantu mukole ki. Bwali mu nsonga eno buzibu ki bwolaba wakati awo? Tewali buzibu obuli. Obwandyetaaza okutereezebwa okuviira ddala ku above level. President okuyingira mu nsonga eno wawolaba ewakyamu oyinza ogamba nti what is the work of police? Kuteekesa mu nkola mateeka. To keep law and order. You get me right? Where is this order there? Nga nina nnimiro yange eri awo mbadde nnimirawo emmere always nzize ezise ngenda gifuuyira. Where is this order there? Okay, leave that alone. Which law have I broken? There is no any. Where do you come in as police? You would come in with a court order. Because your duty is to keep law and order. You come in with a court order. You say, I have a court order. You guys are not supposed to work from here. Even if it is not cleared, we would respect it. Ontegedde bulungi twaligiwadde bulungi ekitiibwa naye kati gojja otya n'oŋŋamba ku bintu ebyetaagisa empapula nga tolina mpapula. Mukulu kyali mu kintu ekyagezaako obutagondera. RPC receiving orders from some commissioner. RPC yanyiwe. Mr. Seguya. Then it goes to Namutosi, the DPC. You get me right? Then the other one infects, goes on ground, pick our people, threaten them. We are going to arrest everyone. What? Under which law? Under which law? If you are there to keep law, tell me I'm going to arrest you under this law and this law.
Under which law do you arrest? Bazebuzi ne bayola buyozi. Under which law? Do you think how many pieces of land are located in that area? Why do I go and pick that one? Don't you have sense? Have sense. Waliyo mwalimu agaddeko nga family okutula n'abakulu abo. DPC n'abakulu abo n'abavunanyizibwa ku nsonga z'ekitundu ekyo. Ku nsonga y'ettaka lyammwe. Bakibaddemu from the start. They know each and everything and they know the stand. Please have an interview with them. They know the stand. They even tried to fail it. It went beyond them. They tried their best to fail it. Bubaka kibo wa DPC. Kuba tulaba nga ekintu kineno yakikuliddemu okulaba nga ate asindiikiriza ggwe. Nannyini yatuuka ne mu kkooti neewa order nti kale mwetu yatugenda mumugobaganya tumuweka 5 nawe osigazeeko 4. Ate n'anagane no bagakulemeseza. Mukyala Namuto simuwa obubaka buno. Kayagale keetonye kagwake. Ettaka nje ditwala. Lya famire yaffe. Keetonye kagukole ki? Kagwake. Ettaka nje ditwala. Nze mmanyi okulwana entalo. Ajja gguwulira omulira ajja gutuulamu ajja gguwulira. Aina order from above. Kagwe toyina. Abajja gguwulira ate order from above. Wali betulwana nabo loza baani. Above. Betulwana nabeera beebo. Betulwana Obusiraamu butugamba bulungi nnyo bw'ofiira ku mulimu ogwo ogenda mu jjana oba shahidi oba mulongoofu ofiira ogenda mu jjana ofiiridde ku mulimu ng'okola ofiiridde ku duty. You've died in line of duty. Ekitegeera tujja kufa nabo abantu abo kubanga oyo police does not own land there. We have tried our best to engage them. Singa mwetu yabayita nga family nabagamba tule tutese nabawa sent. He does not have that money. You cannot ask me that question. You cannot. Ayinza oba abanyigiriza kuba alowooza temwesobola kambajigiriza bajja kutuuka ekiseera bakole ki. But what will be the end results? You have your daughter, very beautiful daughter. I want to force you to marry your daughter in the name of money. What will be? Yes, you can allow. But what will be the end results? Mind about the end results. They don't have that. They don't have the guts of paying. However much they have the money, but they don't have the guts of paying. If you don't have guts of paying, what are we going to do for you? We give it to you for free. Tulikuwe bwerere utwale. Nze kyengamba yaina ajja sente. Ayinza oba ayagala kugula. Yasanga wakya kunyigiriza akudingisa omuganda mugeza ayina engera akugamba nazina takumba. Yali badde talina mukumba yali badde atandise dde okuzina. Anazina takumba. Kati aba bantu abo balaba bajja ne banyigiriza abantu bana abewansi. Ne berimbika mu bantu nze tulina abakulu tulina baavu tulina kine balimba. Tulaba wano mu Uganda amateeka tegakyakola. Kituufu. Kati gwe nga civilian ogenda kukola otyo ofuna obwenkanya. Omuyindi kye yakola oli Amini yadde yamugoba n'agenda yadda n'akiraiminga ebibi yadda atya kulaba niyo nnungi nnyo kyatekinga ebbanga however much kyatekinga ebbanga ebintu byabifuna nawe nnyini Sarasini abadde yamaamirawo ng'ateekako kampu ssebo nga tekkiriza mu bbato gye twalimu efiyasi bbato yali y'abasirikale aga 5 nga buli omu alina rifle nga kuliko ne sniper sharpshooter ali eri naye nga ffe bakuba tuli waffe ate ettaka liri mmanga across ezo ekaana kati waffe side y'ekyengulu kati ng'abakuba tebatukubira eri mu ttaka liri bali eri mu lyaffe batukuba ene waffe we tuli ewali amaka ng'essasi linyooka bakuba ffe kakati kikyogenda okwogera ng'olowooza Museveni
yagamba nti mu nsiko waliyo ebyokulya bingi kangende mu nsiko. Ngolooza ffe okulwana n'ab'emmundu twali tutuuse ku ki nga poliisi etugiyise teganye. Yagaana obabeererawo. Ebbanga ly'onaamala nga tokozinze commotion, no one is going to look at you, my friend. Cause commotion. We shall cause commotion. We shall cause commotion. Quote my words. We shall cause commotion. I know. The moment we cause commotion, they will come. The other time, we caused commotion and they came to our attention. Obaka bwo bisembayo ku nsonga eyo. Nze sijja kusaba kulwa family. Sijja kusaba njagala sijja kusabira sijja kwebaza nnyo. Kuba gwe nali abaza yali badde embabazi. Gwe nali abaza yali badde embabazi. Bannange bonna bakuutira kubeera bagumu. Kubeera bagumu ebyo bya kiseera byonna tuyise mu bingi. Naye tujja bajja tuwulira. Okay, abatugoberera emboozi tugenda kugibaddiramu okuva emabega mugenda bamulaba obutambi obwo ntegeere wawe tutuuse essaawa eno nga Aji bwatugambye nti bakyali bagumu naye nga zo ensonga zikyaganye okubeera nga abafuna obwenkanya newankubadde nga kooti yavaayo neleeta kooti order. Obula ate omulitiri yali agamba ewange nina okukozesaawo ewaabwe tebalina kukozesaawo. Sigala ng'okyekumidde ku Magala TV tujja kukomawo n'emboozi eyo paka ng'omukulu afunye obwenkanya.